Kale tuli kumukutu gwa KFUG the broadcast ko tusinziro gezako kubanga tubawereza wamuno gezako okubanga tutunula mu nsonga ezigasa abana Uganda yonna jamoni nenga twongera okubabuuzaako nti wasiibye otya wasuza otya yonna obudde moba ng'otulabira. Good morning, good afternoon, good evening. Tubaagala nnyo wayinza okubuuza naye empisa tebazigabaamu birabo bembuuza bo bampaaki ye bakitondera nti ffe tulina okubuuza ffekka bwena oba otandika okulaba vidiyo gamba banaye muli mutya anti kati ffe ababuuza nabo bajja tubuuza baaba bibeera. Anyway George nyasiimye okuddamu okulaba. Mina sebo family egamba etya mukyala ali atya? Family nnungi mukyala mulungi weewaawo abalenzi bange ne muwala wange mbatumiddeko. Obazaako ddi? Kyetaagise kibayita obufumbo okuzaala. Soko nindemu jakirowoozaako sebo. Kati nze nina omukazi asobola okubanga alaba vidiyo n'agamba abuuza banne ye nga tannaba kuzaala. Kyasana naye yazaala agala mbyogere naye nga anyway tubatumirako mwenna gye muwangaalira era nga tubeebaza actually okwekumira ku mukutu gwa KFUG the broadcast. Ffe nga twewaayo twagamba tugenda kubaweereza mu mbeera yonna n'ogezaako okubawa kye mwetaagisa okubanga mukola ki mufuna. Nga bwe ntera okwogera ne muganda wange nti ebiba biyitiddemu ebyo bitulekere nga ffe just n'okulekawo ka disclaimer tife tuba tubivunaanyizibwako wabula ebyo ebikugasa nga ggwe byoba opiikingamu era ogezeeko obikozesa bikuyambe wano ne wali. Njija ne George ono tugezaako okukwatamu episodes ez'enjawulo era nga tugezaako okutaapinga ku bulamu obw'obulaaya so obulamu obw'ewaka twogera ku bulamu obw'abankuba kyeyo nga mwe mubayita naye nga bannabulaaya abaava ewaka ne bafuna amaka oba ne bafuna ewaka ew'okubiri bebawangalira ku bulaaya mu nsi z'abakyerupe yonna yonna gy'okola ki gy'oli. Nalabako Peter Sematimba he was described New York as his home village. Was it New York or Los Angeles? I think New York. Ngagamba bagezeko mu kyalo kyewafeeyo Los Angeles omaye akasajja ako keeyogeza Los Angeles ye busajja yeka ku nsi gwe nalinda byataasoma naye nga mu kulya oluzungu ttaano nange yabeerako wano for a long time naluyiga Peter Sematimba. Anyway just that's as by the way njaba obuze kubatulaba ate tulabe nga tusumulula emboozi mawuno bannange mbalamusiza nti mwasuse mutya musiibe mutya abagenda okwebaka tubaagaliza ekiro ekirungi tubasaba mwongere okulikinga musharinge musubscribinga abatanabakikola naffe we mutwongerako ettafaali nga mukoze ekyo ate ne bukomenti kateekeko tubuuzeeko anyway senyo sebo okunkomyawo bwe kiri kuba tulina okuweereza abannansi n'ogezaako okukimanya nti ate lesi bye tukola byonna tukola ekyo ekigatta ku bannayuganda. Wano tekigasa jjo gye muntu kukubira ssimu okubaako byakubuuza kijja kukaluubirira nnyo okuba nga watwala obudde bwo n'obipublishinga mu lulimi lwe bategeera buli muntu n'aba nga asobola okgendayo nga tolina gw'osabye yadde olw'ataano naye nga basobola okgendayo ku accessinga information yeno n'okwongera okugimanya. Kikuluma nnyo omuntu nga akubidde essimu n'atandika okukubuuza bannange enkola ntya naye nga watwala obudde okusomesa eggwanga kubanga gwe ate by'osomesa kyakuteekingira tayimu ne ssente okubanga obiyiga kubanga okuva e Uganda okujja mu ggwanga lya America oba erya Canada lyonna yonna gy'olaze you don't just invest in a transport wa $10,000. It takes millions of money and time time etali gye bagenda kugamba nti ogenda kuteekayo empapula mu byosaba bijjire mu mwezi gumu. It costs a lot of patience. Kigenda okuwulira nga n'ekiseera kituuka n'owulira nga oba biganye okitegeera. So mu bintu bino bye tukola baganda baffe just tugezaako okusiga ekifaananyi ekinene n'abantu okwongera okutegeera. Bwe twakoma mu episode yaffe eri we tugenda otandikira olunaku olwaliro twakoma mukulu George
agenda tandika nga akulaga consequence eziva mu ekyo oba biki obiva mu ekyo oba buzibu ki bw'osobola okusisinkana gwe wenna nga bwe twasalawo kituuma wadde nga si kituufu tekikkirizibwa mu mateeka omuntu yenna agenze n'osisinkana munne n'omutemerayo kannamunsawo abakitegedde mu kitegedde oba n'omutemerayo akasente ye akuwe byayina gwe by'otayina tutegeeza ki empapula so twagala tuyisizemu olwaliro atulage bizibu ki omuntu oyo by'osisinkana kubanga mukikkirize mu kigaane mu process eyo abakazi mostly basisinkaniramu ebizibu bingi wadde nga n'abasajja balina era bye basisinkana so njagala otusigira ekifaananyi ekyo omwana ow'obuwala ajje ng'agenda kuzigula asanze Keifash alina empapula ze ayagala kugula mpapula ku Keifash biruubirirwa ki nga bamuwadde buli kimu kye yeetaaga ebiyinza omutuusa ku mbeera ey'okwefuulira omwana oyo ate n'ayagala ebiseera ebisinga bamugereka namunsawo ebiseera ebisinga n'ayagala bamubegere ku ttooke kati awo njagala otuteekinge through mbeera kyeyinza okuviirako ekyo kyonna oba byoyitamu okuva lwe wamufunye omuntu oyo ne mukkaanya then n'okutambula mu process eyo okutuuka wali bizibu ki byoyitamu bye tugendako kisooka mu ekyo bantu balabiddemu ebizibu bingi muganda wange kisooka omuntu omufunye mukkaanyiza akasente omaze kumuwaako ka haafu oba kakoota mutuuse ate mu kusaba epapula ebiri byenadde mbasomesa emabega nti olina omumanya biki by'osuubira oba osaba ki omuntu oyo nti otuuka ekiseera mugamba waaye mpayo ka social security nambako bakeetaaga wano ku foomu oli n'agaana kuba nti yakisuubira jukira mali bayo consequences zino zonna abazimanyi oba ebiba bigenda okuvaamu kati bangi abatabimanyi ensonga lwaki tuvudde tusomesa ye nga amanyi kimu nti kasita bamuwa ssente n'awaayo ebisooka nali nkunyonnyola n'ogamba nti gwe wali olowooza nti omuntu kasita ofumbirwa mpapula many people tebamanyi kati ensonga lwaki tusomesa kati njatuuka ekiseera tandise okwapulayinga kati nkulaga ebizibu ebikirimu nti muganda nti Keifash nti nsharingira social security yo pene kopi eya passport kambona omuntu nga ndiginga nnyo kitegeera kati awo omuntu gwe wateesa omuwadde sente zo ate ogenda okulaba nga bw'osaba information ey'omugaso ennyo ku kutambuza ebintu byo tajja alaba omuyingira nnyo gamba omuntu ansaba social security yange social security ogimanyi eri very sensitive era nenoti yagijjirako nga bakulabula bakugamba buli omu ayina eyiye etafaanagana ya mulala olina ogikuuma butiribiri kati ogiwa omuntu omulala kimukalubira ekyo byebizibu ebisooka mugamba passport copy yo nga stranger ade mwakanyiza wano nti mpaya akasente nkuwe kino kati abantu bangi abatabisuubira ebyo until something happens ng'ekyo all of the sudden negatandika okukumyuka omuntu wamuwadde akasenteko akyakubanjayo ne ka balance oba kale wakamuwa konna okitegeera muguwa kusika then wovaawo ku ekyo wabeerawo ebiseera ebituuka let's say empapula muzitaddeyo bakuyise mu kooti sebo galina kweduukulirako oba omukazi bw'oteekayo empapula kyateeka kuyita mu kooti nanti nagambye mulimu nga tuvudde wali eri kwa adjustment mbadde manyi interview ogikolera ku USCIS nanti kati bw'oba ogenda nga bakwaprovinze eri I-130 ku green card basobola okuyita ku interview kitegeera kati kadi bagikolera interview yes bagikolera interview kati bwe bakuyita genda otuuka najjukira eno ya bufumbo ate teyinga biri ebirala nti asayiramu oba ki you still have to check okulaba nti obufumbo obwo mukyaliyo mukyali together kubanga bakimanyi nti abantu abasinga bakikola era kano kakuwabulamu nti bw'oba okoze engeri eyo tekiri advisable nti odivorcinge
ng'ebintu bya list kinene nnyo making sure nga green card ogifunye ate nga tokyali kwenesooka emyaka 2 eri conditional ezirimu ne basooka ne bakuwa soko tunyonyolekaawo katono nnyo bw'ofuna green card eyo green card esooka ogambe baya myaka 2 ya obufumbo mostly basooka kasaba kuyisamba basooka kugezesa kubanga still mutwe gwaba kyagala kulaba ddala kino ekintu mukyali bakusimba eri condition emyaka eki condition eno bakuwa condition ki nanti ya myaka 2 kubanga green card zitandikira ku myaka kati bw'obanga oli wa ekigendererwa ekyokuwa emyaka 2 kyanjawulo ki green card y'emyaka 2 ne green card y'emyaka 10 bakuwa myaka 10 kati myaka 10 nga teginaba kugwayo olwedde oba osabye obutuuze ku myaka 5 kitegeera naye kati wano kuwa emyaka 2 that's oba tonaba era olina okuddamu osabe green card before butuuze nga tebunabakola ki nga tonasaba butuuze that's a condition baba bakupimira akatumuweyo emyaka 2 tulabe ekitegeera kati mostly tubagamba nti alisti tambuzaako ebbanga kitegeera kati mu kutambuza ebbanga eryo kyalibadde kirungi n'ogumiikiriza emyaka gino 2 egere ku kaadi egwayo kiri advisable nti wandikigumiikiriza mpaka ng'ofuuse citizen bw'oba toyagala tonvuga speed you advise them okugumiikiriza mpaka ng'ofuuse omutuuze mufumbo obutaliiyo bw'omanyi obw'okugula obuguzi nanti kati olw'ensonga bw'oba toyagala kuyita mu binene ebirala kyekyo ekiri advisable but kati oli bw'atuuka ng'ayagala kuwasa muntu we yennyini gw'ayagala ku mutima ate ng'oledde mu sisitimu emulaga mufumbo nanti kati because jjukira kino ekyempapula wano mu America kyekisingayo obukulu olina okulowooza kiki ekisinga obukulu iziti ono ate omupyaze mu bulamu bwo kati wanaaba wali mujja kwekwana biri kuba jjukira olina gw'olina eri amanyikiddwa jjukira zino empapula zitandika wa getting married olina ne marriage certificate kati before nga tonaba kuleetawo omulala olina ate okugenda okola divorce kati bw'okola divorce ate ekyankalanyaamu empapula zino kubanga omuntu aba yakuwa empapula zino temukyali mwena tezinaba kuggwa ate mwawukanye kitegeera kireeta ebibuuzo bingi nti era ekigendererwa kyo kyali kyakufuna mpapula then n'okola ki bamanyi okutawaanya naye nga kisoboka bw'oba omaze okufuna green card yo osobola okukola ki okwawukana but wabeerayo ebibuuzo bingi bakutawaanya ng'ogenda kufuna citizenship but kisoboka kitegeera kati naye katuddeyo ku bizibu by'osangamu sooka nagambye okusaba information kw'oyo omuntu citizen kimenya abasinga neyeebuzaabuza ogenda okulaba time edelay nze wandyagadde ekintu okikolere mu mwezi gumu kiri mu myezi bintu byakwegayirira ekyo kivuddeko nadde nkugamba let's say waliwo interview babayise mu interview kitegeera abamu bagaana okulabika sewo complaint yazo nziwulidde nnyo omuntu ne bamuyita mu interview neebulankanya lwaki oba onkola ekintu ekyo nga nakuwa akasente ka nanti kati abantu jjukira kyekiri kye nabaganga tutandika episodes zino nti like kiri risky because it is a risky business ekisooka tekikirizibwa mu mateeka tolina gyogenda muwawaabira exactly ekyo kyolina okumanya tekikirizibwa mu mateeka tosobola kwekubira nduulu obagaa nti omusajja yandyako kano bw'okyogera nekitegeeza naawe okigwamu oli mu bizibu by the way nalabako gundi oyo ng'akyogera muganda wa pastor Bugembe yani Dumba ng'agamba they hate his money. I think yagamba more than 100 million Ugandan shillings. 100 million. Okay, was that them shillings? Okay. Yes. Yeah. 100 million Ugandan shillings. Yagamba baziri. Nene yaziri namuzanyira ku muntu. Nantikati olw'ensonga nti ekisooka ebizibu bye tuli mu kunnyonnyola jjukira obiyitamu olw'ensonga tosobola kwekubira nduulu mba amateeka. Bw'okikola oba weewaddeyo. Kitegeera kati ekiddako abamu sebo baba muntu wakulemerako jjukira bino mulina okuba nga mulaga muli ku same address
gaya ateekawo embeera oba omukazi ateekawo embeera nga mulina okwegatta. Bibaddewo. Jukira gweyeeguya Shegera yaaba akimanyi nti ojja kumweguya. Kati George tugeze mukazi wange tukoze ddiiro naye twajja wano ne tetulina mpapula naye ne tukola ddiiro ne tukusisinkana tusisinkanye George ayina empapula ne tugenda mu ddiiro nze kenyini nenkwata n'akasente nenkakuwa kyogamba goba wefula ate oyagala ate ogenda okwate mu mukazi wange otandika okuvumiza kubanga gwe kenyini oba omusitudde, that's a risky business. Oba omukutte n'omuwa chances nyingi Shegera oyo omuntu gwoba oteeseza naye bw'atuuka kubanga era kiddayo okusinziira jukira omuntu osobola mumanya mutima Shegera obeera omumanyi kungulu kyekiri kye nabaga nti omuntu olina omwesiga era ojjukirwanga ombuuza ate omwesiga otya nga tomumanyi nga bakamukugamba because kiri risky. Ndabira ddala okugwa eddalu kw'abantu okulya. Kati mukyalawo wamutegayo nti afunireko empapula bweba bayiseemu emyaka 5 adde emabega kati n'akola ki n'akuwa but because it's a risky business mubaamu bintu bingi whereby nti oli asooteekawo embeera beebake bonna oba omukyalo oli asooteekawo embeera bakole ki beegatte bonna nti kubanga let's say bagenda ku interview okugenda ku interview sebo babuuza ebibuuzo ebirina okukakasa nti muli bafumbo. Sajja asobola okubuuza asobola okuteeka ku mabbali n'akubuuza sebo essuuka zammwe ez'okubuliri ziri kala ki eziriko today asobola okubuuza sebo essuuka zammwe zya kala ki mwina ssuuka mmeka nga muwa kala yonna gye ate baba bagenda kugyeka babikebere ye kyagala okumanya nkugambye akuteeka ku mabbali kati naddamu n'abuuza ne nakirijja ku mabbali George njagala ate nabo batubeereremuko nze tuli wano ewaka ne bakamasuuka amakyuse simanyi na ssuuka ziriwo mmeka naye omukazi agakyusa buki naye kankubuuza buli kaseera nze nebaka bwebasi era musanga yakyusiza obufumbo obulina omukankubuuza alisi bwe nkuyita ne nkuteeka ku mabbali nkubuuza muganda wange amasuuka ge muyina gakala ki sooka owulirize tuyina agasinga at least oŋŋamba kala bw'oba togimanyi jja kwogera kala gwe gye mu mutwe gwo kati ne mukyalo muteeka ku mabbali nyabo wamma muyina amasuuka genkana ki bwe mwogera ebitakwatagana ngamanya nti bano tebasula bonna kitegeeza kati ayinza okumbuuza nga tulina different colors ez'amasuuka nenjogera ndala n'omukyala n'ayogera n'okusinza ku kiki alisi musobola okwogera ng'omwogedde essuuka colors 2 alisi nga waliwo efaanagana bw'oba mbuuza kino ekintu lwaki kiremeddeko nange nze waka wano oba ewaka ewange gyensula omukazi owange ateekako amasuuka depending on her choice alina pinki asinga white pinki I think ndowooza ne bwenga bagamba ate gammwe gange nooli ffe tugasulamu mwe tebibakwatako oba kati muli mukuwoza amusimanya kati yeeyogeza biki gange ne mukazi wange mutwe mune wamma mbadde nkugamba obusungu bwaki bamanyiira abo abantu boolaba nabo ate munsonyiwe kati mane nkugamba nti ffe tulina amasuuka colors ez'enjawulo okitegeera wadde tetulinamu black so kati nyinza lwaki ndesa example eyo I may say pink ne bagenda ne bamubuuza n'agamba grey does it mean we don't stay together? If they want to prove, let's go home and check them. Usually they ask in Gambia proving obufumbo, right? Ojja kubolesa marriage certificate weri ekakasa kati yajja kugenda in your home. Akugambe soko oli ajja sobola okubuuza ekibuuzo ekirala kati nakubuuza ekyesuuka olaba gwe kenyini jukira bino byakukakasa nsobola okubuuza nyumba gye musulamu ya bisenge bimeka 2 bwe mbanga temwayogera gwe noono gwowa empapula ayinza ogamba 3 nga gwogamba 2 ekitegeera asobola okubuuza mwine entebe mu living room nti za kala ki za grey noyogera grey oli nayogera black kala toyinza omugamba grey
kati ezaffe za bay era bw'ojjukira ne bwe wali ogenda ku embassy kubanga basuubira omuntu omufumbo waliwo ebintu ebiri common sense by'olina okuba omanyi nabireese kukulaga nti olw'okuba olina okumanya mulina okwemanya ababiri when it comes to any interview bajja buuza ebintu gwe byolaba nti bya kisiru but ate byebikakasa okulaga eddala nno omuntu babeera nze kati saawa zino bwe bambuuza they seem to be substantial naye nga ate biri crucial ambuuza ati ekyo ekibuuzo ekyobusiru naye that's what proves nti ddala ono omwami asobola okubuuza omukyala nti mwami waayagala mmere ki gy'asinga okwagala oli naamugamba akatoko kati bwe bakuteeka ku maana agamba osinga kwagala mmere kino gamba muceere sajja amanyi nti wano si bafumbo ekirungi kyawano nti bakuwa chance lwaki I have byoyogera bituufu and I agree with you because most of the time bakubuuza ekintu nga it's a very simple question but it's simple but difficult to make it naye ate nekikulemerera ate last ne bakugamba you failed naye agola kiri simple lwaki ngezaako okugamba bwe ntyo okimanyi nti osobola okubeera waawo nebbanga lyomaze ne mama niyo atamanyi kika kya mmere kyoyagala naye nga osobola okutera mmere ku sowaani n'owulira ng'ogyagadde kati nze nange ebbanga lyemaze ne mukazi wange wulira asobola okuba nga akimanyi nti sirya actually nakajja ntandika okulya amatooke nga maama ampadde eddagala liri sirya amatooke ate nga sirina alusaazi kati naye anyway nze owange ayinza okuba nga kyembadde ndi okugamba nti yadde mukazi wo mumugese mumaze omwaka gumu right muganda wange obufumbo obwaddala mukazi wo asobola okujjukira nga bambuuza ekibuuzo ekyo n'agamba olindako omwami tufumba nnyo omuceere ewaka it's a common kingami nti gwokiraba nti kibuuzo kya kisiru but ate kitegeeza amakulu obeera otya na muntu mwaka mulamba nga tosobola kuteeringa nti bwe tuba tuli omuceere gwayagala bweteekako muwogo gwokiraba wano nti tekimaking a sense but literally tekimaking a sense interview eyo biba bibuuzo byakwagala kufuna authentic ekitegeera bagezaako okufuna ebyo okukakasa ddala these people are together bw'oba ne bwagendako ku embassy since wagendayo ne mukyala wo okyegera balina n'ebibuuzo lwakuba nti ku embassies tebabuuza bintu bingi naye bw'oba wepreparinga oyina okumakinga sure nti omugamba muli bafumbo mwepreparinga okulaba nti mwemanyi date of birth zammwe ababiri by the way before onansonyiwa nange nja kuyisaamu ku lugendo lwange lwe nali ne mukazi wange tugenda okukola katubamalirize kwegamba bintu bingi mulimu okwekanga ng'owebase n'omuntu gw'otayagala ekyo kyo gyekiri ate bangi abakiiseemu era abali eyo by the way George kyagezaako okubanyonyola ebimu ku bye tukugamba omuntu byoyitamu singa oba oguze mapula okuva eri omuntu ebizibu ebimu byosobola challenges that are likely nti ogenda bisanga yes to happen bitya nti omuntu oyo agenda kukaka yetagenda kukaka mbu akwekakeko mboba akugambye mugira wabula ye agenda kukola kyotasuubira nga gwe kenyini kigenda kwefoosingisa mulimu gwe olwa steps zoyitamu olaba otuuse ku end kikuforcing ng'oteekeddwa okukola abamanyi ekyo abali mu America mukitegeera nti wali olwotuuka ng'ogoba ebintu ebyo ne weekyawa ajjukira gwali vulnerable gwali mu mbeera eyagala kati oli gaye alina empapulazi wamuwa akasente naye atuuka ekiseera ate naye talinaayo gwebaka naye ayatandika okukulabiramu ekyo ekifaananyi disclaimer eri nti si bonna but it is most likely to happen nti ojinza okukeera gayagala mwebake mwenna oba omukyala ayagala mwebake mwenna kiri kinabagambye nti ojja kugamba nti omuntu owa empaayo passport copy yo gayagigaanire abaana nange omala kugusa kyange ekyo kiduleyinga zebiri bye tubadde ajeteekawo embeera babayite mugundi mu interview oyagala mutuule kwa mwina otuula mwogere
gaya amanya gange nze gundi date of birth yange eno njagala mmere mwine okwetegeka nga abafumbo talabika mugenda otuuka ku interview bambuuza binayogera birala era bwe mufeyiringa ye taluzinga kubanga ye akasente yakola ki yakatwala ekirala muganda wange waliwo abalala wamu emitwalo 2 ziweddeyo mutuuse ekiseera alaba nti ogenda tuuka ku lyengedde naganze bwotanyongera akasanvu sigira kwegamba bw'oba oyingira mu kintu ekyo tuli specific ekyo ekintu kyetwagedde nti business eri risk suubirayo ebintu ebyo waliyo n'ebirala ekitegeera ebisobola okugiramu naye ebintu bingi nti omuntu asobola okwekanga webase n'omuntu gwe wali tosuubira omwamu akasente ko ate labagaya kuteekako embeera oba omukyala kuteekako embeera ne weebaka naye okutuntuza stress that comes with stress wawa omuntu akasente ko osuubira kino ate bino ebintu bambe ekibi tebitwala mwezi gumu process esobola okutambula etambula jukira wateereddeyo I-130 ate green card ate waliyo citizenship it's years ze tusobola kugamba nti it's gonna take 2 years nedda sebo kisinziira owapply nze kisinziira backlog eriwo kati nga saawa zino since tuli mu administration eno erimu embeera buli omu agimanyi nti teri asobola kugamba kituufu nti kateekayo empapula myezi 3 bajja kuddamu biki naye nze nzijukira back then wetwagira ebintu byali byanguwa kitegeera teekayo myezi 4-5 nga bakuddamu nga waddawo gundi but si byangu gwekigendemu ng'okimanyi nti ebintu ebyo oli lwedde kwebaka na muntu oyo bw'aba ataddewo embeera bw'oba tokikola nenkyegeeza kiri kyoyagala tekigenda kufunika okuluzinga akasente ate olwedde oba wataddemu usually abantu lwaki babeerezaamu naga kankikolere ddala omutima ne gufa omutima gwo gufa olwedde oba wataddeyo oba wainvestinze time mu kintu ekyo oli mu myaka 3 bodde emabega ate ogenda kudda mu bizibu ebirala tolina gy'olaga this is the last resort ate n'akalala bakugerera ddala ku time walabira ddala nga you cannot insist ng'akimanyi nti ebbanga lyamaze ng'anoonyeza empapula ebbanga sente zaataddemu he or she cannot say no nga kyasigaliza gamba moreover it's just a mere period of time nfune kiragala muganda wange bakera ne bakuyita ku interview n'ogamba interview eno like olina okukolera buli kimu kati gayina ekyanagamba ku olwo nno nyinawo shift yange ogisazaamu teekawo sente bwezi oba jangu twemanye jangu twemanye kitegeera kati bintu bingi bambi baganda baffe bye bayitamu ne banyinaffe bayita mu bintu bingi bw'oba oyise mu kkuba eryo kubanga liri riske thats why nze mba ŋŋamba bw'obanga oli intentional ku kyoyagala wano ku America muganda wange osobola n'okufuna omuntu akwagala ebyaddala n'omufuna n'ogenda mweri ekkubo n'ofuna empapula with time bw'obanga oli intentional ng'ofunye information entuufu osobola nga bwe nagamba nti osobola okusooka mu kkubo liri erya asylum olwedde n'ovamu eyo situation eya overstay kati niweewo obudde nogamba mu myaka 3 gino nga bwenkola bwe neetereza obulamu bwange katandika okunoonya omulenzi oba omukyala gwensobola okukwana kubanga usually ogenda okulaba ate ekyembi ogenda okulaba ate omuntu gwakwanyi nga naye talina mpapula kati njagala tuddeko wano oyogedde ku bantu nga bagudde mu mukwano oli azze ne beekwanyi ng'omu yalina empapula wali we tubadde mu kuza okugula tulabye nga most of the time kisinga ku affecting abaana bawala abobulenzi tugambe si nnyo kubanga bakituuka ku mbeera
ez'omukwano. I believe ekitonde nti abakazi bo tebatera kubanga baagala nnyo ensonga z'omukwano. Naye ffe abasajja twesanga mu mbeera nti ffe Mukama yatutonda nti amasanyazi agaffe gabeerako 24/7. Kyova ozuukuka yakaali kuki ali waggulu taggwako nti omusajja yena gwe n'omusajja n'abakazi mukimanyi nti omusajja Mukama Katonda yamutonda yakaawe kwali taggwako. Ayina agaga amasanyazi yako already well stand by. Kati kyekyo kitufuula okuba nti ffe twagala nnyo okusinga kuba ki kubakyala. So mu mbeera eno njagala George atunnyonnyole kyembadde mugamba wali nti kati kino kyate kikwekubira nnyo okusaidi y'abasajja era nakyo mbadde nnyo kinnyonnyole kuba mbadde nga ntera kiwulira. Mu mbeera ez'abasajja ozze osisinkanye nakigandawo yalina empapula omukwanye bulungi nnyo gye muyitidde yonna yonna nakiganda akkiriza mugudde mu laavu otuuse ku extent ekola ki egenda yes ey'okubanga mwewasa mugende mu mpapula. Lwaki abakazi bano bakifuula nnyo akagenderere ye mu mbeera y'okugamba nti akuwadde empapula ate n'abanga eyafuna house boy okitegeera okiwulidde nnyo yes nekitamuvanga ku mumwa gwe nno nze nakuwa empapula gwe z'olimu empapula zange z'ozannyiramu nyinza n'obbikomya wano nyinza obuteeyongerayo mu mbeera eyo obanga oluusi waganya osigaza abaana ate omugweko nga wamusanze nakyeyombekedde naye ng'alinayo abaana bameka babiri oba basatu olwo oba omaze omuggulirawo ekkubo ly'obugagga bwe anti kati ngenda kukola sigaza ate gwe olina empapula sigaza abaana ngende noonye ssente empapula ezikukkiriza okukola okitegeera kati kitegeeza obulamu bwo bwonna budipendinga ku omuntu. Lwaki bwe kituuka mu sayidi awo nga mugudde wamukwana mu kwagala si mu mbeera mbi abakyala batutulugunya nnyo ku ggwanga lya Amerika wano. Kati bw'oba okireeteddemu eyo ango abakyala ekisooka ntera kyogerako n'emikwano gyange nti Mukama alina engeri gye yatonda omusajja nti omusajja is a provider in everything. Segeera yalina okulabirira famire ye yadde nti kati wetuuka mu zino ensi nti ebintu bikyukamu olwa economy bwetambula n'engeri buli kimu bwe kitambulamu wano omwenkanonkano naye nga Mukama yali yatutonda nti omusajja ye provider wa famire yo kati ate omukyala fe abasajja olw'okuba Mukama kyabutonde nti yakitondera tuli bagumiikiriza nti osobola okulabirira famire yo nga tewekkaanyangako n'ogamba naate omukyala osobola okufunamu obuzibu mukyala n'akulabirira emyezi 5 n'akulabanga wooli feeriya n'akulangira byonna because tekyabatonderwa of course si bonna naye ennamba esingako obungi era amazima amatuufu nina bendabyeko era by the side of their men abo bazira era muli bazira abandaba abakikola muli bazira I know big I have up seen I know nange nayo gwe manyi naye just mbadde nkikuleetera in that angle nsobole okubuilding my point kati kiddayo eri ku question yo lwaki okiwulidde nnyo nti reason omuntu agenda okuwa empapula mukyala kitegeera kale mwekwanye but because mubeeramu akaako empapula the moment kasoletamu empapula yo obwongo bwe bumugamba nti bubutanka kubuusabuusa ziti mukwano oba anoonya empapula bakigayi kyanjagalako empapula era babifunye ebizibu ebyo I've talked to many ladies nga naye njagala bya ddala oba byampapula ate jjukira ekibi muganda wange obimanyi ebyobufumbo ebyo byokwagalana temubulamu bibasoomooza temubulamu challenges kati buli bwe mufunamu challenges ebibuuzo ebisooka okudduka mu mutwe gw'omukyala oyo aba agenda okuwa empapula byebintu ng'ebyo kati letse mufunyemu obutakkaanya nti ogenda sigala ewaka oba yakulese ewaka okoze ekintu kyatasuubira kitegeera jjukira nga bwe naga nti setting ey'omu America yawukanamuko n'ewaka nti wano because okola shift yemu ne mukyala wo mwesanga nti culture mwina okuyambagana to build the family together ekyo kyo
I think ejja kumpa episode number kwe kuba nibire ebibuuzo byange kati okola 8 hours okola 8 hours kati yo mukyala bwala nti akera nagenda nakola 8 hours ate gwe yakulese waka agenda kuwa mpapula kati ekyomukwano obwongo kibuvaamu ye already nti bwe bayingiramu eno system etujjamu kiri ekyewaka kati ye awaba afuuse musajja kuba kati ye provide at the moment kati nateekamu n'ebiri ekisajja kimenya nnyo ekisajja kyakacyanjagalako empapula kiyinza okumala ate nawulirako n'ekino muganda wa kiyinza okumala nkifuna empapula nekinsuulawo katono nnyo George abangako omukyalo ow'ensi endala n'ataba Munnayuganda kuba kati ngambe eyo culture yaffe bo bakimanyi kimu obirabye bajja wano ku Bulaaya ne bafairinga okwadaptinga with the culture ne basigalamu n'eri mentality ng'asobola n'okuba ng'akola sente okusinga nene nga bakyalirimu kiri you're the man you must provide each and everything at home my money is my money sente za kikyala naye nga sente zayingiza in most of the time zisobola okuba nga zisinga ki ezizo of course kino ekintu kino lwaki tukyogerako wadde tujja tulina episode etujja otuuka tubibagambe kubanga twabagaye tugenda kubasomesa Bulaaya yonna entirely bino byonna tujja bikondako mu maaso eyo gye bujja omanye bantu bayambagana batya as a couple bizibu ki ebisobola okuvaamu singa tebayambagana n'ensonga endala nyingi naye eki kyemalengezako okugamba nti culture yaffe yayingiramu abakyala bano nti buli waabeera nga alina something kya providing nga tokiinaamu mukono then asobola n'otandika okuteramu obuyimba ewaka I'm an independent woman I work for my money simanya bayina ebintu byabwe bye bakola ebisaawa eyo omusajja ofuuka kisajjasajja kati kiddayo ku butonde kyenkugambye nti era abasajja munanjulira oba n'abakyala bw'oba oli honest ononjulira kiddayo ku butonde nti omusajja atonderwa kuba provider kati but in that case George lwaki njagala okugamba wano kati eri circumstance emuleeta yo okuba provider kyangu nnyo kubanga ye tali inbuilt kubeera ekyo nti bo kyangu nnyo kyovola kyangu nnyo okukulangira but lwaki abaawo wano bakikola nanti kati n'otunuulira omukazi mukulaga era ne wano era nkikubuulire kino muganda wange I know many families eziri successful nga z'Abannayuganda nga ddala actually including my own wife we sit down like netukola ki netuyamba on everything bw'oba ng'oyagala family yeekulire wamu including my own family tekijjaako tomanyiira uliriza saagala omanyire tekijjaako kirimu bintu saagala onzije mu bintu bino including my family okay including your family including your family uliza muganda njogerera bagamba nze president wa makaga kati nawe gwe president wa makago nze njogerera zenjogerera family yange naye just kembadde nkulaga nti because oyogera ekyo kyolabye oba kyolinako experience. That's true. Bintu byetwogera oba oyogera ekyo kyolabyeko nze sitera kukuddaawo nti njogere bintu through mind thinking tekitegeera njogera nga bwe ngambye nti waliwo those families I know here in the United States abakyala abagezezaako okuadaptinga mu situation ne babeererawo family nosa nti omukyala agenda akola shift babbi akasente najja ne boogera n'omwami about finances kyenkuwadde n'example nti including my own wife we do that. You do financial budgeting. But era kiddayo kugwenga omwami that doesn't take ntera kulira abakyala abamu wali omukyala gwe nali mpulira nga agamba nze yadde tuli wano mu America omusajja alina okusasula nyumba akusasula ate nnyo kati mba temufuuse basajja babiri kati kusasula bwe mba nsazeewo ne ngamba okay mukyala wange ngenda sasula ennyumba ya 3,000 kitegeera kati gwe mukyala sasula internet sasula essimu zino sasula amasannyalaze n'amazzi
naye na contributing something sasula emotoka sasula insurance towards the development of your what of your family atogenda okulaba most families ezikola bwezityo zikulakulana successfully than okubeera the moment kasita muli kwanga jukira muli unit emu pakasamu baamu bino nti gwe jukira omusajja usually okola ng'olowooza ku family kati ye kasa omukyala agenda mu ekyo n'atandika okunoonya ezize nga ye mostly family e breaking down nti ogenda okwekanga omusajja soko kaddemu usually because men okitegeera mukama batondera kuba ba provider tandikira wali nti bwe baba bakola bo balowooza ku family zaabwe as a whole okitegeera but omukyala because ye teyatonderwa ekyo usually bw'aba akola eba sente ya kikyala era ekimuleetera n'abali successful wano bamala otuuka ne bafuna abaami ne batuula bwe batuula ne bahavinga discussions ne bagenda nga bakiraba nti ddala kituufu tosobola genda okole 8 hours nkole 8 hours gw'okole $3 anawanze oli omukyala ng'akola 6 ate osuubire mbu nze nja kusasula ebyewaka byonna nga ne sente zenkola oluusi tezimala omukyala like mutuula ne mwogera okusinziira income mwenna mwagala eno family ekole ki ebeerewo kasita omu ku mmwe agamba nti ye kyagala teekamu ate omuntu atateekamu na sente kitegeeza n'obudde mu relationship tabuteekamu kitegeera nti aba tafaayo kati omu ajja kuvaayo abajja kuvaayo bannakyeyombekedde akugambe nti but babyogedde nawulira wano omukyala gwe mbadde nkugambe yali agenda agamba nze omusajja atasasula nyumba aba takyali musajja oba atalabirira gundi but asobola okusasula ennyumba naye naawe n'omukyala osobola okubaawo obuvunaanyizibwa nosasula ku biiru masanyalaze biki kubanga tukola bwe muba mwagala omwenkanonkano kitegeera tukola time yemu sente zezimu oba n'okutusingako we have to contribute atulabe eyo njala tumusigira ekintu kino watumwirako n'examples lwaki nkugamba bwe nti ekintu kyoyogera you are 100% correct and I'm behind you supporting it newe kiba kikunyimiriza mu court I do support that but most of the time tolowooza nti kino kyekiviiriddeko abakazi ba wano okutandika okumanyira like babba baabwe mu mbeera kigye nkyogereramu nti abantu ba wano bakula nga baba traininga kibayita independence kyova olaba nti abaana ba wano si buvunaanyizibwa bwabwe okulabirira bakadde baabwe ffe bwe tuva ewaka tukimanyi nti abazadde bwe bakula ne batuuka emyaka gya retirement buva buvunaanyizibwa bwaffe bw'okeera ku makya n'owasa omukyala n'omuteeka mu maka bwe buvunaanyizibwabwo but ate kikwewuunyisa wano nti bw'okeera ku makya n'owasa omukazi wano waliwo ebintu bye mutuuka nga mufuuse family nga muli kimu mukisheyalinga keeba ennyumba oba kaaba emmogeji kebe ki buli kimu nga mikola ki bino ebintu nzize nga mbirabako nze nina manager wange ku mulimu yanyumizaako manyi is my close friend nangamba ye before atanagula makage mortgage bamusasula nga babiri n'omukyala we okwanguya okukola ki ng'aleeta hafu n'omukazi n'akola ki ekintu ekikuwa motivation ne kikulaga nti abantu bano waliwo ekintu ekigenda obbagatta okubeera wamu ebbanga ng'enensobi ne weeba ebaddewo amanya mpata nawe okutuula ne boogera buli omu aba ataddemu weebale nnyo kati olina akantu koyogedde wali nti omukazi omunauganda singa mutandika okusheyalinga ebintu ebiseera ebisinga ngolooza sisi ekiviirako abakazi bano oyogedde kagambo omwenkanonkano kembadde neerabidde oza sisi ekiviiriddeko abakazi naddala abanauganda maybe statement eyo bagi receivinga oba ne bagi understanding in a different way nti omukazi omunauganda bw'omugamba omwenkanonkano of course si bonna twogera gwali era gw'onalaba anyize manya yakikola bwe bamugamba omwenkanonkano aba akimanyi nti ewaka omusajja mulina kufumbira mu mpalo
engoye muzoleza mu mpalo enyumba mugiyonjeza mu mpalo ate sibwe buli kimu mukikolera mu mpalo sibwe kiri ati kati dekankumalira ka statement ka okategere kuba bino ebisinga nene mukwano gwange yabiyitamu n'akinyumiza nga n'amaziga ne gamuyitamu ennaku n'enkwata nenga sina kyakola ki kyakola nga sina nawe nyinza tandikira muwabulira kuba oli yalina mukazi we nga mwinamu n'abaana babiri nangamba omukazi baatuuka wano ku America omukazi n'afuuka ekirala nekijja kyejja mu mbeera ng'omukazi yali akola kasente bambi okola ki okumusinga nangamba omukazi yatuuka ekiseera nga ne bwe tuba ffenna twasiibye waka ampita nangamba fumba emmere wali nga bwenjoza ebintu which is okay nze nkeera ku makya nenfumbira omukazi emmere nenjiteekawo ne tugirya mukwagala yes nenjoza ebintu nga tandagidde nensinka nengoye mu roundale nezikota neziteeka mu mashini tekina kye kinzijjako nenzoza naye waliwo oli akugamba nsenga nafumbye gyo gulaki togenda n'ofumba anti kati nze newe nze nja kwebaza omukazi owange mu mbeera emu etya nti ne bw'aba akedde ku makya nga alina ebyamunyizizza sitiru akufumbira emmere n'akuyita najja n'akugamba jangu oli emmere nedikkiibu okitegeera jangu okole ABCD bino si byogera nti mwana nti wakabi buli muntu aba n'ensobi ze but wabawo ekintu kyu appreciating omuntu okitegeera nze tampisangako ng'atali bbaawe mpozi nga naabikola afunyeyo abamukwanyeko ku America kyesisuulira nti mu linnya lya Yesu mu linnya lya Allah so kikyengezezaako kugamba George oba just kyembadde nange ntangazaamu golooza omwenkanonkano guno abantu bano bannyinaffe baganda baffe bakyala baffe tebagulisiivinga mu mbeera mbi kuba wano abazungu akikola n'okwagala si lunaasigala nga aprovidingira omwami we obukulu bw'omukyala nga bwateekeddwa okuba kati kiri bwe kiti kiddayo ku culture nti omuzungu wakyogeddeko nti omwana wa wano bw'aba akula olwa systems nnungi kitegeera nti omwana bw'omuzaala bubavunaanyizibwabo ng'omuzaala that's why we don't have street kids bubavunaanyizibwa bwa taata ne maama naye kati njagala kikulaga bwati nti wano abamu kati bwegenda abakyala baffe Uganda usually baba bamanyi ababeere Uganda bo baba balowooza nti omusajja gwe kikakataako okulabirira abaana ye talina kuteekako anything era usually kati naye ate omuzungu wa wano oba families za wano omwana abavunaanyizibwako kyenkanyi ntegeera kyenkanyi kitegeeza nti yes mama bw'aba taleese sente but ayinza okukola ekirala ekyenkana sente okitegeera let's say nti mu kifo kiwandiga nti taata agenda n'akola mama ye obudde bw'abeerako ewaka ate yagenda dropping abaana ku ssomero naye aba alina kyacontributinze sigamba nti ate taata yagenda okukola sente ate n'ebyessomero abavunaanyizibwako ate abaana banaalyaki nti era ne bwemubanga mwakola divorce nga mwina abaana usually they bring your income on table ne balaba ani anasigaza omwana buli omu ne bamutemera omutemwa gwe okusinziira ani gwe balaba n'atwala omwana like because it's their culture bakati ffe bwe tuva eri omuntu omwenkanonkano oyo gw'ogambye omukazi akola ekyo era gye bali ababikola aba yakifuna bubi era okikkiriza nti ffenna empisa tetukola ki tetuzikwatamawo katono nnyo gwe naatulaba tetugenda kubanga tusukkawo wano olunaku olwaleero we shall start from there omwenkanonkano ng'omukulu bw'akomye but still bino byonna narrative tugivuza tugijjawa wali eri ku bizibu bisisangibwa kubona kwoyitamu ng'oguze empapula ng'ofunye omuntu gw'oyagala bino lwaki tukusigidde kino ekifaananyi oyinza okugamba baavudde ku mulamwa it is part of it okwanya omuntu mugudde mu relationship bino bye bimu ku bigenda okutuukawo omyenkanonkano embeera y'okukyalinga bills bakufuze ng'olingayo yaleeta akakozi ke ka house boy ke
Tupugala kubanga tusukkawo mpozi mulina obugambo bw'oyagala okusembayo okugamba abantu. Tumirako bantu bange n'okubagamba muganda wange nzikiriza mpiseeko kano okuyita abantu okujja mu Kabaka birthday run egenda beerawo Anyog yabannange mujje. Then akalala kensobola oyisaawo tuyina ka organization akalabirira abaana abateesobola mwendi board member era muganda wange nzikiriza nku inviting officially obeewo ennaku z'omwezi 24 kajja kubaawo Concord. Lujja kuba lwa kumeka 24? Lujja kuba lwa 5 naye omukolo twagutaddewo ku ssaawa 12 ez'akawungeezi so that abantu basobole okujja. Osasula ticket ne tujja kuwa ekimere kyekimere kisuubire bamaama baffe batufumbidde bulungi. Ekimere kijja kubaawo, ebyokunywa bijja kubaawo. Jangu celebrating naffe tukuza emyaka 6 sebo nga tulabirira abaana abo. Mujje mulabe bye tukola. Tomanya naawe oyinza okufuna osobola okulaba bye tukola n'ogamba nange kanjire wenyambirako oba wa ne waya. Era nkwebaza sebo okumpa omukisa ogwo. Amina. Mukama Katonda abakuume naffe ayongere otukuuma ate tutuuke ne ku lunaku luli. Mbeere bulungi. We love you so much.